Kusawa nyane ekitundu akwatidde ekibiina ki NUP bendera kuba President Robert Kyagulanyi Ssentamu atuuse Bulange Mmengo okusinkana Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga okumulambululira ku lutabaalo lw'okuwenja akalulu. Ono abadde awerekeddwako abakulu mu kibiina ssaako ne bannabyabufuzi abakwatidde ekibiina bendera ku bifo eby'enjawulo. Wadde abantu babadde basuubira okuwerekera ku Kyagulanyi okutuuka e Bulange, bangi bazibiddwa amakubo ab'ebyokwerinda era nga waatuukidde embuga abadde n'abantu ba lubatu ddala. Oluguudo lwa Kabakanjagala lubadde luzibiddwa ab'ebyokwerinda era nga batono ddala abasala. Kyagulanyi n'abamu ku bakulembeze abamuwerekeddeko basoose mu kafubo ne Katikkiro era nga mu kisenge gy'abadde kumpi bakulunguddeyo eddakiika nga 40 ng'oluvannyuma bafulumya okusisinkana abantu ababadde babalindiridde mu bimuli bya Bulange. Ebigambo nga bitandise okwogerwa, akulira oludda oluvuganya mu Paalamenti Joel Ssennyonyi asoose kuloopera Katikkiro ng'ab'ebyokwerinda bwe balemesezza abantu okutuuka mu bimuli bya Bulange nga waliwo abakubiddwa n'abalala ne bakwatibwa. Abasirikale simanyi oba enteekateeka yaabwe yo yabadde etya, kubanga enteekateeka ey'Oweekitiibwa Katikkiro yabadde yakutukyaza wano. Obutebe obwo bw'olaba obukalu abantu ababadde balina obutuulako basibiddwa ebweru. Kyannaku abalala bakubiddwa, abalala bakwatiddwa, tetumanyi wawe babatutte. Ne Kyagulanyi bw'akutta akazindaala ensonga y'okusibira bannakibiina ebweru kwatandikidde. Basuze beekejja okujja embuga, naye kyennaku tebakwata mmundu, bagadde amakubo ne balemesa bannaffe okutuuka. Naye twebaza Katonda olw'omulembe guno omutebi gwe tuliko, olwa buli bwendi nkulaba. Oluvannyuma abuulidde Mukwataddamula okusoomoozebwa okw'enjawulo kwasanze mu kwenja akalulu. Ng'oggyeko okugatta eggwanga, ng'oggyeko okomyawo enfuga ey'amateeka, ng'oggyeko okuleeta enkwatagana n'omwenkanonkano eri bannayuganda bonna, nga teri atyoboola munne, nga teri ajooga munne. Tulina ekigendererwa naddala eri abantu ba Buganda okuzzaawo ekitiibwa eky'abantu ba Buganda. Kyagulanyi atendereza Katikkiro olw'okulambika obulungi abantu ba Buganda naddala mu by'obulimi ng'abakubiriza okwettanira okusimba emmwanyi mpozi n'okukulembera omulimu gw'okuzzaawo amasiro ga Bassekabaka e Kasubi. Naye mu kiseera kye kimu omulimu ekkula ogw'okujja engalo okuzimba amasiro. Yogayoga nnyo, Omukama yeebale kukkiriza kufundikira eryo eddimu mu mulembe gwaffe guno gwe tulimu. Ensonga y'ekiwamba abantu nayo tagibuusizza maaso ng'agamba nti okumanya esajjuse ne bannaddiini kati tebabataliza. N'abakyasembyeyo okugwa mu Enteta ye mwannyinaze Nambogo Sarah eyawambibwa mu kibuga Kampala wano ku Kampala Club, ekifo eky'abantu oboolyawo bwe muntu be yanditiisiza amaaso nti bagundiifu naye n'awambibwa. Tolwakomaako ffenna twekanze nnyo okulaba nti ate kituuse ne ku bannaddiini nga bawambye Father Deus Ssekabira amaze ewiiki esoba 2 nga buziddwawo. Obubaka bwa bukomekereza asiima Mukuumaddamula olw'obutasirikanga nga waliwo ebitagenda bulungi mu ggwanga. Tumanyi nti okikola newankubadde embeera yabannakyemalira, ne weebale kubanga muvumu nakutuzangamu maanyi buli wetuwulira amaloboozi agava embuga nga gayimiridde wamu n'abantu ba Kabaka n'abantu ba Buganda n'abantu ba Uganda, naffe kituzaamu amaanyi. Ssebo weebale nnyo, weebalire ddala. Ng'ayogerako gye bali, Katikkiro asoose kukinogaanya ng'Obwakabaka bwe bwaniriza abantu bonna awatali kusosola muntu yenna olw'endowooza y'ebyobufuzi. Era buli munnabyafaayo akimanyi nti Buganda gwe musingi okwazimbirwa ensi eno Uganda. N'olwekyo ekitebe ky'Obwakabaka kyaniriza bonna abassa ekitiibwa mu nnono zaffe wamu n'omutwe gwaffe Ssaabasajja Kabaka. Ssebo weebale kugamba nti muli bawulize, naye gwe mbadde nkumanya ebbanga lyonna.
naye weewaawo kaakati olina obuvunaanyizibwa okutwala Uganda yonna. Asimye Kyagulanyi okukozesa bendera ya Uganda ng'awenja akalulu n'ategeeza nti kino kiraga omwoyo gw'eggwanga. Kubanga ebiruma ow'eggulu by'ebiruma ow'ebugisu by'ebiruma ow'ebusoga by'ebiruma owa Buganda bw'ogenda okubyetegereza. N'olwekyo kirungi nga mmwe abakulembeze abaluubirira okufuga Uganda okutambula n'ebbendera yaffe, ekintu ekyo nze nkyagala nnyo. Ono gavumenti agisabye okukola ekisoboka okulaba nga akalulu akabindabinda kabeera ka mirembe. Kankoowole gavumenti okulaba nti tuba n'akalulu ak'emirembe. Emiggo, omukka ogubalagala, amasasi, ebyo tubirekere abalabe abagenda okuzinda Uganda. Abalabe abaagala okuva obaludda wasimanyi gye baagala kuva abagenda okujja wano. Abantu bakube nnyo amasasi abava wano abatulumba. Naye abatuuze tubaleme bakuba bintu ebyo, masasi, miggo, biki. Ate tubeera nabo. Kaati gw'okubya emiggo oyagala alagewa. Katikkiro bano abasabye okukoma ku bavubuka mu kibiina kino abakozesa obubi omutimbagano nga bavuma abantu. Abakulembeze abamu bavumiridde neeyisa y'ab'ebyokwerinda ababazibidde amakubo. Wano waliwo abantu abajjawo nga tebalina candidate bajja wano ne babagulira enjizi zonna ne bayingira. Bwe balirabye nti tebatwetaaga wano baligambye Katikkiro nti abo abagenyi bo bagambe temujja era tetwalize. Administration yenyini nga abantu tebabutuddeemu babasibye enguudo zonna ziggaddwa azifu tulina obuzibu bwonna ekintu ekyo tukoze bubi nnyo era tukivumira nisa kuvumira yenna abantu babenke babeere n'eddembe lyabwe okwegazaanya nga bali mu byobufuzi. Ku mbuga wennyini bakwata ne bakwata abaana ba Buganda ne babasiba nga bazze okukyala embuga. So kikyamu ekyo kyamu ako ke kajoozi kenjogerako bino ebitu birina okukoma. Kati ekyo tugenze okujja wano musanyu jerere President waffe Kyagulanyi ali wano amagye gali wali gakuba bantu abajje Bulange nga n'emmundu ze bakozesa n'oluzungu lwe boogera. Ssekabaka Muteesa yaleta abazungu abayigiriza oluzungu. Kyokka abalala bagamba nti okutuuka embuga kwe kulaga okusima kwabwe eri Obwakabaka. Olunene President atukulembeddemu kwegamba nga tesobola kutambula butambuze tuzeeko mpewo zaakatufuwako. So tuzze wano tulopa olutabaalo olwo tuuke tuddeyo ate Lukoye. Olwekyo nga tuli mu kalulu kano akakanaayo kyani okukomawo kwaffe Mmengo kusiima n'okwebaza ate n'okuddamu okusaba abantu ba Buganda okuddamu okwesiga National Unity Platform President waffe okusobola okuwangula okulonda okubindabinda. Kubeera obumu. Tukimanyi nti wano mu Uganda bwe tweyawulayawula ffe abafiirwa naye bwe tunaakolera awamu tugenda kuvayo nga tuli bawanguzi. Uganda mwenna abantu ba Buganda Obuganda bwonna okutwaliza awamu bannaye mujje tukwatize wamu tusobole okufuna enkyukakyuka tusobole okugenda mu Uganda empya kubanga ebyenfuna biserebye. Juma Kiria, NTV Akawungezi.